mama osazeko nnyo. Tewali muganda wange. Oli kiriya? Ndikiriya muganda wange. Ati nkulaba wano mu mbi wali wonna. Mu mbi nga Omuyakuza bino byalina okubeera. Byabeeramu. Ekifaananyi kino kyonna kibeeramu ng'avimbisa mpola mpola. Nembeeramu n'omumotoka tunda nange mu motoka. Buli kamotoka koolaba Bobi Motors nga woolaba Ipisamu eri. Nga woolaba kano kenvuga we mba ngenze ku show. Maka Grand yiriwe eri. Ulamu we. Eriwa Maka Grand. Iyo Maka Grand iyo. Eyo. Jola ko Bobi Motors eyo. Bobi Motors. Bobi Motors. Ze zino zokka zaalina. N'obulala waliwo ekibanda nakyoteekamu kati wano baba wajjudde. Sebo. Bobi Motors. Sebo. Wano wabeera nga kikwasaganya. Ebisana onsanga wano. Sebo. Bobi Motors. Banaye mujje mugule emmotoka kasoko bagambe bajje bagule emmotoka wali wonna bange bana mama omusajja waffe atusazeeko muganda wange ansazeeko n'agamba kajje annambule naye gwe emirimu gyange bwegito bwegikola nsuubula mmotoka jangu nkuwa akamotoka nsigaye nga nkubanja akasente ovuge buli mmotoka gy'olabako Bobi Motors big up yankami tudezisi Bobi Omuyakuza Uganda farmer omuyimbi wo bino twajjawo biri ogamba abayimbi tebakola twakijjawo kati abayimbi bakola obudde buno tukola era zitojja kunsanga negayirira producer bambi nyamba nkola oluyimba anzija n'akasente kana negamba muganda wa tula ku byuma tukole era producer nzalawa sekanya naye abwenzijja kola oluyimba lwange era oluyimba wenalulya nga lufunja dukulekera nene nkolere w'omulala wenawulya nga lulungi nga njijja nga lukola esebo eno eggaali ya Bobi Omuyakuza bannaye spasio mugiraba spasio kenevugira ale kano sikokka sikaalina ayina n'endala mpozi nga mbadde nsazeewo nga mbadde ngenda wala nfulumya Maka Grand eyo era buli wembeera n'akamotoka akatono entunda eno era nzizaawo akatono n'ennene wenjira ero Grand yebigatta byonna wamu yesebo ya eno yembiye embi mwakabeera n'akasiba mpola mpola munda soko balaga abantu munda omukulu sebo gyavuge bayanjawulo kyekino ekyuma ky'omusajja Bobi Omuyakuza mukulu gyavuga yanjawulo kikyo emmotoka y'amaanyi obutto bukyali bupya yiiyo eggaali y'omusajja Bobi Omuyakuza abaddeyo ne muzalawo abayimbi eggaali ye yiiyo abeeramu mpola mpola wano munzirusiye nsoko jjo tukoleyo tukubuze okukona kububuuzo wano obulala yesebo kakati federation yene yazze enekola oba tekole federation sagitegedde eyinza okuba ey'omuntu omu oba abasatu nagibeeramu era ndi namba 2 sigamba mbu sigirimu ngirimu kuba Kenzo yatukubawo omulanga nakuba omulanga nitugendayo naye nze kyenazuulayo mbu baatukuba bifaananyi ffe bapukamingi tuweze omuwendo gw'abayimbi bayiseeko ekyabo era bali sente zaabwe era ffe bapukamire tusuubira wadde sente abula singa kinaakola kyenawuliddeko tyate bapukamingi tugenda kubeera bubi nnyo kubanga yakugamba nti olina oluyimba lwo olina dutwala ogundi ate odukuba osooka balaba biki ate jjukira abayimbi bebakuba enkokola omuyimbi toyinza kukuba kati tulaba ng'ono omusajja yazze kukuba mwana mpi omwana neyamufuukira ensonga yamusindise busindise mu maaso tegedde omuyimbi owakabi omanye oludde mu kintu kino muvinga ebbanga ddene okuba otya omwana empi awesikini kati palaso yekoledde obuzibu otegedde kati omwana olwawo yamutadde mu batolo ya byenfuna
ebinfuno manchi yakoze palaso kinene dead TV zona zirabe ku Dom City elisa ategede TV zagenzo genda sawa 3 enda okufana bakasuka naye abayimbi abanene mwebereremu naffe twagala okubimba tulowooza nti ngenda ku microphone nga ngenze kuyimba nolowooza nze sirwanirira kubimba nwanirira sente nwanirira n'okubimba nange okubeera owakabi ekitegeeza oyingira mu bwakabi bwange awo oba owedde okitegedde naawe oba owedde tulwana tuveeyo tubimbe ate we tuba tetuli bakabi temutuwawadde kulabo n'olumba omuntu noga mwana bisaamu layini 2 atandika okugamba ate wano kati Dax Katero yakuba wano kagambe kunga Dax Katero yakuba ebala Dax Katero indakyo oyinza omugamba timpayo kakirabu kakulabu naye kati nalabye naye afukamirira mwana kati yamuziza gwe yali agaana luli yamuziza abayimbi abanene mwebereremu enchalulwo leero linza okuba olulwo nange nga ndi mukulwana kujja n'enzija wenzija kati oba nyima kakulabu kati ani anakusindikamu omwana wabazze mugambo ine ebisaanizo akayimba alwane nako naye alwane yebereremu nze saagala kubanga music nanona sente zenina zenoonya zenina tegedde mwabamu mwina bukula mwina buyimba bwa mwina buyitibwa musikwetaaga nze nayimba nemmanyi kyenona mu music Bobi Omuyakuza wimba nze ndi mwana wa ghetto okitegeera wansi Bobi yakwetuma bakuba nabagamba mbugaza gaze bigaza sibimanyi era sibazala wabagaza gye bali nabo naye nze ndi mwana wa ghetto entuufu tegedde kubanga nze nasulanga wakiwa ku matafali aga abiri naye kati abantu abandabe ennaku zino bakwaba n'endu nabagamba mwana wa mama ojja onfuniyeyo nnaku olala nkunyumize nkugambe tinze emboozi yange enkwatako nja kujja singa njikunyumiza abantu bakaaba mba njituuka wakati notandika okukaaba gwali ku TV n'oba oli mugumu otya tandika okukaaba notandika okunoonya n'ogamba gwe gofasebe otyo gwayina ebyo byolina okitegedde kati Bobi Omuyakuza alinayo kolabo yonna kolabo nzirina naye z'abaana ninayo kolabo bagiyita n'akumma ne musifiisi bagiyita n'akumma ndina musifiisi ninayo kolabo n'abaana Kasha ayu ali amulenzi awo naye namu kolabo kyovula abayimbi abato mbayinamu kolabo bangi kuba ontuukire yankuwanze situnka nkuwa kati nawadde mpozi n'Omutanzania esiyende ne Muyakuza leka kulimba tana kudanganya Muyakuza otegedde nayimbyeko n'Omutanzania Mukongo bamuyita dokita Mukongo weyo amanyi ye waabwe kati nzina yampadde kulabu leka ngameti yampadde kulabu mutunde Uganda na yatunde waabwe atunde eri ewaabwe kati omwaka guno abawagizi bo basuubire ki basuubireyo ekivulu basuubire wa mitanda ku luzzi era kye ndi mu kuteekateeka basuubire wa mitanda ku luzzi era nja kiwanikira emyezi 2 otegedde fe abaana bageto tutimba nnyo kuba abawagizi baffe niwe mbagambisa mumwe bajja wekiri nze abawagizi bange mbeera nabo kuva dda mbeera nabo baganda bange mikwano gyange bwemba mu ghetto bwe tugenda ku show nejjula nempampa sente bweziba 15 ne bagamba etanto zijja kusa bobu ziizo abagala vibe yange nze nkuba sinza kuba ennyo era sijja kuwanira munaye enkuba oli mubi soko tongereyo n'akayimba akalala konna yewatesemyewa ya Uganda fama gwe nkigumiza nga nkiddamu akayimba kajja mu mutwe bampita Bobi Omuyakuza kamba yimbire kadongo kamu gwe mbasabule mbatuntuze ngenda bagamba nga mbatuntuza kamba buulirira era mbatuntuza abayimbi abazala wana abayimbi gwe tuli baganda bo mukine ekintu kitugatta ba musayi mpoze kinzo twawula deni engo tututte ku musayi kambagamba abayimbi mwali badde bakabi mnyonyo ne muzala wanyola bukamingi ngate tuli ba Luganda gwe waliwo buli omu abane guledi ne Bobi na guledi yange omuwagizi wange si wa kamiliyoni no abagira Bobi we era nze waliwo twatimbe kivulu jositede nateeka wali neteeka wali ne bangamba jaye kivulu kyo ne mbagamba bajositede abamuyakuza obanyimbira butebe bebange naye obodi ajuze era juze nali ndyawo sawanga nnya ng'ekivulu kikoze bwe kiti nensekerera bangamba nkijjeyo abali bagamba mbu nkijjeyo naye mbasekerera nensantyabuka gwe enyimba nzija mutwe siwandiika mutwe zimbeera mutwe gwe bayimbira ne kadongo kamu kamba nyonyole bya kadongo kamu kamba nyumire bitu bya gwe pulizento luwaka bigosa mulajika yo bana ekyalwa ne Bobi Omuyakuza tugenda mubaletera mu bupatisi obwenjawulo tulina okumuleeta atubulire
gwagala emmotoka okola otya avudde ate ate mweno nga tuvulimu eri bizinesi ey'okuyimba ate n'agiyingira ate just ono kembawaddeko kakiggula luggi tulina omuleta mu segments ez'enjawulo mu bitendera egy'enjawulo ali wanayongere otubuulira ebirala sooka osibule bafaani bo Bobi Omuyakuza. Bafaani bange baana ba maama era baganda bange abaana ba ghetto sigenda kugamba baana ba Gaza nze nkuze mmanyi ghetto nkudde Gomba abamuzeeyi Mubiru nga mmanyi ghetto nenzijera ntuukira mu ghetto era byonna byenfase bifase famire yange bweyabuulize dadi yakafa mwaka ogwedde mami wange yeesaamulabako ensi yatwala naye nga badde nsaba abantu mwenna mumpagire munzikiririzemu tinja bakolera ebinyuma Katonda singa mpa ne munzikiririzaamu ne mugamba Bobi Omuyakuza erinnya katuliteeke waggulu abaana ba TikTok abaana ba ku YouTube abaana ba bundi Facebook abaana bawa mwenna Bobi muposting omusajja omulaba nga apostinze akantu ako nga katadde ku TV ey'amaanyi kubanga nze ndi mwana wammwe ate ndi rasta ate tebajja kutuwona kuba tutabaigomba mubamanyi nze ninawe kye nagamba abantu ne mbagamba obwana w'eggomba wabazze Bobi Omuyakuza weŋŋamba nti minsoni yakuyimba baganda bamunzikirize munwanireko olutalo ndi mukulwana otegedde baganda bange emikwano gyange abaana ba ghetto mwenna musituke mumanye nti waliyo omubanda wammwe gyali eyo wansi akuba genda ku YouTube genda ku Facebook genda ku TikTok oteekemu Bobi Omuyakuza era ojja kulaba nti nze era olaba oyinza olowooza King Sir olaba ekifaananyi kiriyo jalowooza King Sir yaliyo naye nga kyange mukole buli kimu nga mumanyi nti Bobi Omuyakuza gyali muwagira abalala bonna naye mumanye nti mwange mumpe yakadde akange mumpe mumpagire sina tabu otegedde ndina tabu koyo alina tabu atalina tabu sina tabu otegedde kyovola abaganda bano banoonya ne bateekayo ku social media sina tabu aya basi soko basiibule Bobi Omuyakuza bannaye mbasiibula mbagamba amanya eddoboozi Bobi Omuyakuza ag'ekika mukalazi Isima mukalazi Isima nzaalibwa Gomba naye ab'empunge bwenna Batasi Kalumba Mawanda baani bonna bali awo empunge bano baana bange mwenna Amina wane Kalyankoko mwenna bambi mbagala nnyo era mbatumidde nnyo
Tuwe yakalala. Tuwe yakalala. One rhythm touch. Bye ngenda balabira omusajja mu banda waka ngenda mu balabira ngenda bagamba mwe muto midagwe alali yabade n'okuzika n'atokiiki ya ndade ndyawo nga mulenga ne ngamba nempulanga n'akamemu kenko alali kuba abasajja betukopa abo tulina okubeera bakamimu abasajja yamani abali baffe abalungi abadda mix media lekuli eno amaami afu botiki ng'alina ebika byonna eby'engoye alina ebyokuzanyisa by'abaana alina obusawo bw'abakyala
alina buli kimu, nigina, butopu, empale z'omwinde ez'abakyala, bubayika, bonna abulina. Jangu tukuweereze ng'asangibwa Mengo Kapeeka okulina na Mutesa wano University. N'oba oyinayo omwana muto zonna engoye azirina, ebyokwewunda byonna bumwekaapu buli ku sitiiki n'oba oyagala kusuula. Delivery wali wa bwereere okutuusiza we wali, obusawo bwonna webuli byonna, ebika by'obusawo byonna abirina, nga biva Turkey, Germany, Japan, America, Bungereza, Switzerland, bonna abirina buli kika kya lugoye kyonna ky'oyagala n'obusawo bonna butuufu bonna abulina. Engoye empya weeziri free delivery, oba oli luddawa n'oba oli ggulu tuzikutuusaako. Engoye weeziri byonna ebyokwewunda byonna weebiri, n'ebyabasajja weebiri, eby'abakyala byonna weebiri. Oyagala t-shirt ng'omukyala agyambala nga n'omusajja agyambala, ng'olinayo kashuwa kagenda kujja ku weekend, kambalemu, byonna tulina. Nga tusangibwa wano Mengo, abalabi baffe abadda Mix Media, tubeerabira ku likinga na commentinga na kusubscribinga. Mubeere bulungi, mwerabu. Uncle Sech, President w'e Masaka. Niya Mutesa Royal University, Mami Hafiz Boutique, tunda eby'abakyala, tunda ebyokwekolako, eye pencil, lip balm, byonna ebyo mubimanyi, makeup kits, byonna bye biri wano. Tutunda t-shirts ez'abakyala, tutunda t-shirts eziri unisex, ng'omwami agyambala n'omukyala ng'asobola okugyambala. Tutunda obusawo, tutunda bushoda bags, tutunda obusawo bw'oku mikolo, tutunda ensawo z'abakyala abakulu. Wano ku Mami Hafiz byonna webisanga ntunda jean, beeyi nsamusamu batiya, beeyi nsamusamu. Tunda crop tops, tunda free shirts, tunda boss shirts, byonna wano ku Mami Hafiz. Engoye nzimixinga, nteekamu second hand nga ziri fast, ntunda leggings, tunda knickers obwakalibadde. Ku side y'abaami tunda misipi, tunda boxers, beeyi nsamusamu, temutya. Wano ku Mami Hafiz near Mutesa Royal University. For more information, contact me on my phone 0708 93 9952. Mami Hafiz. Bye bye. Twogedde ku nigina. Nigina mannaye. Tunda n'enigina badde mwerabidde badde. Tunda crocs, tunda bunigina bw'abaana abato ku ssente entono, nusu kakaaga. Tunda ez'abakulu nusatu, ebiri kitundu. Crocs ez'abasajja, ez'abawala. Mujje mutuwagireko. Tutunda zishekti. Delivery, no delivery is free, but we deliver. Okay?